Bas okuvaako mu Lunnabe Music olunaku olwajjo bafulumizza oluyimba lwe bayita Irena nga luweereza Irene Ntale. Oluyimba olwo yalukoze bw'oba oluwulidde yayozezza mu luyimba Kirabe Ebiiso n'aluteeka mu version ya reggae mwe yalutambuza bw'atyo. Kati embeera nga bw'eri Irene Ntale abaddeko ku mutimbagano alina oluyimba lwe bayita Mpankuwe lubadde lutambula ne lutambula mpola mpola lutambula ne Lily Puzzle ayinamu oluyimba lwe bayita Enkudi lubadde nalwo lutambula ddala ku mutimbagano. Ebintu byajja ne bikwatagana ne basobola okuba ate nga bakwasaganya ebyabwe ku social media ne bikwatirayo abantu ne bakibateekamu nti Lily Puzzle ayagala Irene Ntale. Wano no Lily Puzzle wakoledde oluyimba olumuweereza ne video yagikoze ng'alaga nti emikolo budde bonna nga gitandika. Naye ng'ekiri emabega ndowooza kyakwata bukwasi mu mbeera nga bweri. Waliwo abavayo ne bagamba nti Irene Ntale si kirasi ya Lily Puzzle era nga woba okiraba bali mu kutambuza ndongo yaabwe mu mbeera eyo. Lily Puzzle era abaddeko ne ku mitimbagano egy'enjawulo bamukyazaako n'ayogera ku Irene Ntale. Wano we yanseseza nga ayogera ku Irene Ntale oluzungu lwali maanyi era nga oba lwali bwe luti. Kwagala kuba mutima tebirimu uptown tebirimu mu bye mulowooza okwagala kuli kuba mutima kyobula namugamba buli kimu okirabye ezinyonyozi linnye abasajja abebbeeyo balabye celebrity life ogibaddemu buli kimu okirabye. Yes my love Irene Ntale, you see everything, you tour the whole world, you see expensive man, you drive expensive cars, you see everything. You've been a celebrity for 4 more years. So just I need your what? I need your request to love me, to love you, to love me to love you. Munachalo muno njagalanga bwendi baby wange. I'm a caring man. I know how to care for men. Lily Puzzle Lunnabe we yali nga bamuuza kwa Irene Ntale na bugambo ki bwayinza okumusuulayo ng'ali mu kinyaanyimbe. Ne Irene Ntale abadde abeera nnyo ku TikTok ne ku live ez'enjawulo ng'asuulamu obugambo bwa Lily Puzzle mu mbeera eno era bangi ne bagamba kiri bwe kiti oba kiri bwe kiti. Irene Ntale ng'agamba ati bannange Puzzle oli wangenda oba nja mufuna enkya nja kudda waliwo nga etirindako Puzzle oliwa ali kumukola ku show bambi tajja kusobola naye tujagezaako enkya baddiya mbaagala nnyo akayimba Mpankuwe bambi munyongere bu challenge obwo bambi naye buli akoze ka challenge webale nnyo buli akasaba ku TV ku radio buli wamu bannange mbaagala nnyo naye kamberekereze. Aya basi oyo Irene Ntale ng'ayogera ku kayimba ke bayita Mpankuwe mu kutambulizaamu endongo nakyo kimukoledde bulungi Irene Ntale amwe ne galaga nti Lily Puzzle ne Irene Ntale balina kye babala. Kati nno nga bikyali awo Lily Puzzle afulumizza oluyimba olusuusuuta Irene Ntale ng'amulaga nti amwegwanyiza mu mbeera eyo. Kati bannaffe aba famire ya y'omukulu Paulo Katolu Bwama bavuddeyo enteekateeka eno eyise ku X wali we yasookedde awo mpola mpola. Mutabani wa Katolu Bwama yavuddeyo gwe bayita Conrad Saabwe Lubwama yavuddeyo ku X n'agamba nti ejjoogo mulisuusiza lwakuba mwagala ebyalayisi n'otuukirira n'okuba nga towa kitiibwa. Katolu Bwama ku nnyimba ze yakola n'ataaginga omukulu John Segawa. Wanono John Segawa n'avaayo n'amutegeeza nti wali badde onoonya ku bantu abavunaanyizibwa ku biyiiye ebya Katolu Bwama era olina okwetonda olw'ekyo kye wakoze kubanga wali badde osooka kusaba lukusa n'oddamu ku nnyimba ezo. Mu copyright gubeera musango okwo kumanyiira simanyi. Awo nno omukulu John Segawa n'ataaginga omukulu Eddie Kenzo owa Federation n'ataaginga ne Papa Misa Semakula mu nsonga eyo bamutegeeze Lily Puzzle. Nga omanyi mu Uganda nti amateeka ga copyright gayinza okukwata abamu ku bamu naye olw'ensonga nti bannaliisa
ndaba copyright esinze kukolera nnyo ku YouTube gyesinze okukolera naye wano oyinza okuwulira nga bikomye bwe bityo bitambudde bwe bityo oba owulidde bangi abazzeemu ennyimba ayinza okugendayo ne bakkaanya nesimanyi kuba liri puzzle naye katulabe we kinaatambula naye nga bo bwe bategeezezza bwe batyo saidi ya Irene Nabidio Immaculate Nabidio yali mu family ya Hamani basudde kati tetunnamanya bo ki kye bagamba omukulu ono okuddamu n'azannyira ku luyimba lwabwe bonge bategeeza Conrad agamba nti bayonoonye oluyimba lwa muzeeyi we era bagenda kukola ekisoboka balabe nga liri puzzle oluyimba luno nga bakola kye basobola lusobole okuba ate nga luvaayo oluyimba lwe luno nno